Oh yes. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Roden Y Kabako Ntolome Yusufu agenda mu maaso n'okuba nti yekyanga ne mukyala we yagiye Jambia n'akwata omuggo n'embukuli n'atabukira omusajja yabadde ayagala okunyaga ettaka lye era nga firimu eno yabadde yabwerere. Mukyala wa Magi, omukyala wa Roden Y Kabako naye n'atabuka n'agamba nti nze nwalinnya bintu by'abaana bange bya musajja wange bintu byange kubanga binkakatako nnyo. Roden Y yamu ku bavubuka abali simple naye ng'ate musajja mukyankalamu nnyo. Yagambye agenda kufa n'omuntu yenna agezaako okubba ettaka lye. Firimu eno twagenze mu maaso n'okuba nti tuginyumirwa nnyo mpola mpola. Yagenze mu maaso n'okuba nti etuwoomera. Mu Uganda ekibbattaka kyafuuka kya ttabbu era ng'abantu babbira ddala ettaka. Wano nno tekuliko bakungu bwa gavumenti oba abantu ba bulijjo. Obubbi bw'ettaka bugenda mu maaso n'okuba nti bweyongera era nga ebiseera ebisinga bw'ottaba kafulu nnyo bw'otakwatibwa kisa ettaka lyo ligenda especially mu Buganda. Roden Y yagenda mu maaso n'okuba nti agula ettaka. Mu kugula ettaka n'ateekako n'endagaano wabula ate omusajja waliwo omusajja omugagga yagenze mu maaso n'okuba nti agezaako okuba nti yeefunza ettaka lye ng'agamba nti nti ate ettaka lya Roden Y lirye. Wano nno omukyala wa Roden Y yabadde nga tasibazisikoyo omukyala oyo mupya yasobodde okuba nti yeecwancwana n'agamba nti kama nimbaya nimbaya obubbi bw'Abannayuganda abukooye tebasobola kubba bintu by'abaana be kubanga ettaka baaligula endagaano bazirina na buli kimu bakirina. Kabako naye naamwegattako olwo nno firimu n'etandika. Anzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe muganza okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimusolo Lukiba ya Maksudi Junior. Webale kwati otambula nange ebbanga lyonna okuneesiga n'okuba nti ogamba nti yes atulina tambula ffenna mpola mpola. Now of course Uganda eno bintu bingi ebigitawaanya naye ng'ate kisinga okugitawaanya especially si bwavu bokka babulayo be bantu abagagga bagenda mu maaso n'okuba nti badoobya abantu abavu nga basuubira nti omwavu tali suppose kubaako n'akake. Mu Uganda mwosanga nti omuntu yava gy'ava n'agenda ewaffe Busoga n'anyaga ettaka nga tolya mukuba ku mukono kubanga abantu singa abantu abo aba basinga ffe mune ssente. Tulaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Roden Y Kabako mu busente bwe bwekyavu yagira mu maaso n'okuba nti abunoonya okusoda 100 n'agula akataka ke. Mukuba nti aguze ettaka lye waliwo omugagga omu yavuddeyo n'atandika okukliminga n'aswerawo omusajja n'ebisigaddewo ng'agamba ettaka lirye. Roden Y yagambye nti bino tajja kubikkiriza era yasazeewo okwekyanga n'akwata ejambiya embukuli neyekubirira enduulu ng'agamba nti ye musajja mwavu munaku tasobola kukkiriza bantu batamanyiiko kuva eri ate kumubba kumunyaga bunyazi bwatyo ebintu byakolera mu ndongo ng'asonda 100 era nabwe kityo Roden Y Kabako yegwatibwako mukyala we. Wano nno ekyalo kyasobodde okuba nti kikuŋŋaana n'obutambi ne bukwatibwa ng'omukyala naye afuuse nno nantawunyikamu. Roden Y agamba nti sirwa kuba nti muyimbe abo bangamba nkulewo abo bali bagatukulewo kijanga ninendaga muntu yoyo omugenzi nakabitinya mupapula zange namu Rashidi yani nga yamuza ejja kukiwa muleme kutulimba ettaka lyange linetaka lya Yusufu Sennamulya linetaka lyange lwaki sipakinze eri lwaki sipakinze uwo lwaki sipakinze lwaki siyingira muno
Bangamba nkulewo nga sirina ssente chairman. Abo bangamba nkulewo. Abo bangamba nkulewo. Abo bangamba nkulewo. Abo bali bagatukulewo. Abo bali bagatukulewo. Kijanga ninendaga muntu yoyo. Omugenzi. Nakabiti nyamupapula zange namurachidi. Rashidi yani. Nga yanguza ejja kuchiwa. Muleme kutulimba limba chairman. Kwani wange. Kumira buli mutuze. Chairman ita buli mutuze. Chairman sikuyomba. Yita abatuze.